Lukka essula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo oluvannyuma lw'ebyo Mukama waffe n'alonda abalala 7 n'abatuma kinnababiri okumukulemberamu okugenda mu buli kibuga na buli kifo gy'agenda okujja ye. N'abagamba nti okukungula kwe kungi naye abakunguzi be batono. Kale musabe Mukama w'okukungulula okutuma abakunguzi mu kukungula kwe. Mugende, laba mbatuma mmwe ng'abaana b'endiga wakati mu misege. Temutwala nsawo newankubadde olukoba newankubadde engatto, so temulamusa muntu mu kkubo. Na buli nnyumba gye muyingiramu musookenga okugamba nti emirembe gibe mu nnyumba muno. Obanga mulimu omwana ow'emirembe, emirembe gyammwe ginaabeeranga ku ye, naye obanga si bwe kityo ate ginaddanga gye muli. Mubeerenga mu nnyumba omwo nga mulya nga munywa ebyammwe, kubanga omukozi w'omulimu asaanira empeera ye. Temuvanga mu nnyumba emu okuyingira mu ndala. Na buli kibuga kye munaatuukangamu ne babasembeza, mulyanga buli kye basanga mu maaso gammwe. Muwonyenga abalwadde abalimu, mubagambenga nti obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde kumpi. Naye buli kibuga kye mutuukangamu ne batabasembeza, mufulumanga ne mu nguudo zaakyo. Mugambanga nti n'enfuufu ey'omu kibuga kyammwe etusaabaanye ku bigere, tugibakunkumulira mmwe. Naye mutegeere kino obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mbagamba mmwe nti Sodomu eriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku olw'okusalibwako omusango okusinga ekibuga ekyo. Zikusanze Kolaziini, zikusanze Besusayida, kubanga ebyamagero ebyakolebwa ewammwe singa byakolebwa e Ttuulo ne Sidoni, singa byenenya dda nga batudde mu bibukutu n'evvu. Naye Ttuulo ne Sidoni biriba n'okubonyaabonyezebwa okuligumiikirizika ku lunaku olw'omusango okusinga mmwe. Naawe Kaperunawumu oligulumizibwa okutuuka mu ggulu? Nedda, olissibwa okutuuka emagombe. Awulira mmwe ng'awulidde nze, era anyooma mmwe ng'anyoomye nze, n'oyo annyooma ng'anyoomye eyantuma. Awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. N'abagamba nti nalaba Setaani ng'agwa ng'alinga okumyansa okuva mu ggulu. Laba mbawadde obuyinza obw'okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe, so tewali kintu kinaabakolanga obubi n'akatono. Naye ekyo temukisanyukira kubanga baddayimooni babawulira. Naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Awo mu ssaawa eyo Yesu n'asanyukira mu Mwoyo Omutukuvu n'agamba nti nkwebaza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abakalabakalaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bwe kyasiimwa bwe kityo mu maaso go. Byonna byampeebwa Kitange, tewali muntu amanyi Omwana bw'ali wabula Kitaffe, newankubadde Kitaffe bw'ali wabula Omwana, n'oyo Omwana gw'ayagala okumubikkulira. N'akyukira abayigirizwa be n'abagamba kyama nti galina omukisa amaaso agalaba bye mulaba, kubanga mbagamba nti bannabbi bangi ne bakabaka abaayagala okulaba bye mulaba mmwe ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Kale laba, omuyigiriza w'amateeka n'ayemerera ng'amukema n'agamba Yesu nti, Omuyigiriza, nkolenga ki okusikira obulamu obutaggwaawo? N'amugamba nti kyawandiikibwa kitya mu mateeka, osoma otya? N'addamu n'agamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme eyo yonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna, ne muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. N'amugamba nti ozzeemu bulungi, kola bw'otyo onoobanga n'obulamu. Naye ye obutayagala kuwangulukuka n'agamba Yesu nti muliraanwa wange y'ani? Yesu n'addamu n'agamba nti waliwo omuntu eyali yava e Yerusaalemi ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa ku batemu, ne bamwambula ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Awo kabona yali ng'aserengeta mu kkubo eryo nga tagenderedde. Kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. N'Omuleevi naye bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Naye Omusamaliya bwe yali ng'atambula n'ajja w'ali. Awo bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera n'amusiba ebiwundu bye, ng'amaze okubifukamu amafuta ag'omwenge, n'amussa ku nsolo ye, n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi n'amujjanjaba. Awo bwe bwakya enkya n'atoola eddinaali 2 n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti mujjanjabe, n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okusukkawo bwe ndikomawo ndikusasula. Kale olowooza otya? Aliwa ku abo abasatu eyali muliraanwa w'oyo eyagwa ku batemu? N'amugamba nti oyo eyamukolera ebyekisa. Yesu n'amugamba nti
naawe genda okole bw'otyo. Awo bwe baali bagenda n'ayingira mu kyalo. Omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye. Naye yalina muganda we yayitibwa Maliyamu, eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awulirizanga ebigambo bye. Naye Maliza yabanga n'emitawaana mingi egy'okuweereza. Awo n'ajja waali n'amugamba nti, Mukama wange, tufaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka. Kale mugamba nnyambe. Naye Mukama waffe n'addamu n'amugamba nti, Maliza, Maliza, weeraliikirira. Olina emitawaana egy'ebigambo bingi, naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu alonzeewo omugabo ogwo omulungi ogutali muggyibwako.